Gano kajja lwa nsulo ya nkuba. Kwagaliza obuweereza obulungi member of board of governors abali bananga tubaaniriza ku lunaku luno olw'ekitiibwa sijja kubiddamu olw'obudde kubanga Omubaka baatugambye already alina program ki amazzi gano agatongozza era Omubaka bwe twabatumye ebidomola Omubaka yeyaffe n'ekidomola kye kyerutuku era ngenda kimukwasa wano era akabonero akalaga nti amazzi gano tegalimu yadde akasaaniiko nabwe Omubaka alinnya awo ku siteeka ikibamba sana wapinduru wawa ye yalembese dda mayitirivu nabwe kityo omulongo nakatooliwa jangu okima amazzi otyo n'abalala bajja mwegattako muleke amazzi bantu ba Katonda buli muntu wa ddembe okujja n'akima amazzi naye nga weewa tufunye taapu ziri 3 8 lwaki we bayisa ababondi osegaddeeyo ate ng'ekifaananyi kya bondi kyekigenda mu maaso simba wampadde omuzinga tuddiza community yaffe amazzi ago mwebale nnyo mwebalire ddala obutatujjukira bwe twali tulonkinga ekintu kino ekya 25 ya njagala okwebaza mwena mwena omwoyo guno gutafa kyekuliko ndaba bulungi bwansi bakyakozesa old system eyenzizi abantu badde bakyakozesa enkola yaffe eri eya nayikondo weesumbe boahos era abantu babadde bakyali ku nkola ng'oli alinamu kasente asima oluzi oluzungu buwe paka gy'olyabalamu national tawezze ng'etandika okuyisaamu pipes naye ate ezitannaba kubeera effective nti abantu amazzi tennabagakola ki galonki so embeera y'amazzi zibu nnyo abantu baffe tebalina mazzi mayonjo era endwadde enyingi nga typhoid eziva ku mazzi amakyafu n'ebiddukano bikyali bingi mu kitundu kyaffe ne balwala birihazi abantu baffe bakyakima amazzi mu nnyanja bitundu ebyotodde wano mbadde ekitundu kyange ekyempatta bw'ogenda ekabanga omuluka gwekabanga mu mpatta abantu bange tebalina mazzi era ngendayo bugenzi kulaba nga ntandikayo pulojekiti y'amazzi mbadde wano ebyafula munnamuyenje abantu bange tebalina mazzi so water coverage wano abantu baffe bakyali bubi mu mbeera y'amazzi okwetonderamukozesa ne balwala birihazi abantu baffe bakyakima amazzi mu nnyanja bitundu ebyotodde wano mbadde ekitundu kyange ekyempatta bw'ogenda ekabanga omuluka gwekabanga mu mpatta abantu bange tebalina mazzi era ngendayo bugenzi kulaba nga ntandikayo pulojekiti y'amazzi mbadde wano ebyafula munnamuyenje
abantu bange tebalina mazzi so watakambalirwana abantu baffe bakyali bubi mu mbeera nti yatuwa amazzi gano wagatuwa mbungi netulowooza nti komunite yaffe naye yandifunyeeko share kubanga gaali bangi ate nga tetulina komunite eri wano abasinga tebalina mazzi kati baba tebalina mazzi ate nga tebalina mbungi kyali kya bulyaz'amaanyi obutaddiza komunite yaffe so twalaba nti baali badaaga abaana nga bagenda nga bafuna amazzi amakyafu ate yandibalwazizza ne tulowooza nti twandibayambyeko okubawonya n'endwadde okuba amazzi era ayagala kubawa ekirabo omubaka agenda kuba abaana ba St Balikuddembe ekirabo tutrainize ba leaders Kayondo Fred Omubaka waffe wano ate nga mwana muyizi wa St Balikuddembe tulina ba doctors bangi omukuko ya owninga Hilda tulina abayimbi ab'ettutumu mu Uganda naddala Barema tulina Nanjeko tulina yuyo awonda abaana bazaaliddwa byebimu bye twenyumirizaamu St Balikuddembe tutrainiza abaana abayinjawulo mu Uganda. Tutandika okusima twatuuka mu makkati oluzi ne lubeera ng'oluyiika ne tudda mu ssaala nti amazzi ate we gaba galabye ate luyiika lwagala ganda nalwo ogwo nno mulundi gwa kutaano. Katonda n'ayamba oluzi ne balusima ne lubeera successful. Twali tusuubira nti bagenda kusima na mita 120 naye baakoma ku mita 72 ng'amazzi mangi. Twagala kwebaza Katonda nti webale kukkiriza ssaala yaffe mu bulumi obungi obwo bwe twayitamu. Okukkiriza essaala eyo era nga bwe mugalaba amazzi ago bwe baamala okugasima nti nga tewali na force temuli wadde ne pampu gasigala gayiika. Naye era nga mwami Kato bw'abagambye nti community yaffe nga naye amazzi weegajja nga nawo si walungi. Ne tugamba nti yii Katonda atuwadde lwaki community yaffe nayo tefunako. Njagala okwebaza Father Tamale olw'ekirowoozo ekyo nti Father Tamale y'omu yali ku basaali abagamba nti amazzi ago ngeri gye gazze amangi. We give back to the community. Twagala okubaza community ate twagala nammwe community okubeebaza nti mutubeereddewo nnyo. Abamu ku mmwe mutuwadde abaana be tusomesezza, mutuwadde emmere gye tulya, abamu mujja ne mutuwa emmere ate ne mutatuseera nnyo. Mazzi awantu wonna abantu gye bageetaaga. Bassebo ne bannyabo abatuuze ebimu ku byewuunyo bwe mwetaaga okulabako kye kino eky'amazzi gano ng'ekyemu bw'abagambye. Ekimu ku kizibu ky'ekisoga ge maki? Ge mazzi. Makyazi waliwo agatuyitako okuva e Katosi naye si buli omuntu asobola okugasasulira. Awo n'amazzi gano tugenda kugabawa nga temuwaddeyo n'ekikumi n'ekitya n'ekimu. Tetubasaba era nga mmaliriza nga sinayita mubaka twagale kye bakoze eki kye batuwadde. Bananga waliwo okuwa ekirabo n'okigalabanja ogenda okulaba nga okujjukira okugamba nti kino kyali ekirabo kyange nga kikoze eki kigenze. Tujja kubasaba tetwagala kuwulira nti ate oluzi lwe baatuwadde ate baalugaddewo. Mubeere basaale okulaba nga amazzi gaffe gano gakuumibwa buki bulungi. Waliyo abavubuka bakagwa ensonyi abayagala okujja ate tanka eyo gayo boogera tugitaddewo. Olina ayagala ate agikubemu ekiki ekiso. N'abalala bajja mwegattako mulembeke amazzi bantu ba Katonda. Buli muntu wa ddembe okujja n'akima amazzi. Okay. Naye nga